Esigadde ennaku bbiri zokka emisinde gy'ensi yonna egy'okwetoola ebyalo egya World Cross Country Championship gibeewo e Kololo era nga gwe mulundi ogenda okusooka mu byafaayo Uganda okutegeka emisinde gino. Mu kusooka okulaba emisinde gino kubadde kwa mitwalo 5 mu bifo by'abakungu mu pavilion wamu n'omutwalo ogumu awalala wonna, wabula oluvannyuma lw'enkiiko ez'enjawulo ezitudde leero akakiiko akategesi akawano kasazeewo nti ebifo by'abakungu mu pavilion byokka bye bigenda okusasulirwa nga wasigadde wonna abantu bakulabira bwereere, kisobozese bannayuganda okweyiwa abanje Kololo okubira abaddusi bannayuganda enduulu okubazzaamu amaanyi okuvuganya obulungi. And the good news is that we have agreed the general public who do not want to come to the pavilion, they will gain this place, they will gain entry free of charge. We have withdrawn the 10,000 we wanted to charge them. We want them just to come and watch the championships. Mu ngeri y'emu ab'ekitongole kya KCCA ekitwala ekibuga Kampala nga bavunaanyizibwa butereevu ku nteekateeka y'emisinde gino bamaliriza enteekateeka zaabwe zonna. Tukola butaweera okulaba nti emikolo gyaffe bwe ginaatuukira ku Sunday buli kimu kijja kuba kiri bulungi, era tukubiriza bannayuganda bonna yonna gye bali bajje mu bungi balabe bannayuganda abagenda okudduka. N'emisoso gyonna egikwata ku byokwerinda giwedde okolebwako ng'abasirikale wamu n'abamagye abasukka mu 200 be basuubira okubeera e Kololo okukuuma obutebenkevu. Security eri joint tugenda kubeera ne police, tugenda kubeera ne military police, tugenda kubeera ne first division, tugenda kubeera n'abasirikale abalala bali mu ngoye za bulijjo covert. So nsuubira nti complete package yonna tugina. Okuva ku Monday wedde amawanga ag'enjawulo gakyagenda maaso n'okutuuka mu ggwanga nga buli abatuuka bafuna obudde okutendekebwa e Kololo. Okutuuka kw'amawanga okukoma ku Lwamukaaga nga wonna awamu amawanga 6 okuli n'abategesi aba Uganda ge gakakasiddwa nga wonna awamu abaddusi 557 be bagenda okulwanira emidaali mu mitendera egy'enjawulo ku Sunday ne Kololo mu mpaka zino ez'ensi yonna eza IAAF World Cross Country Championship.